Weewaawo oyogedde kirungi kyakudda Buganda n'atanyagala nga mbalamusizaako abatuwuliriza mu kiro kino ekyaleero mwebale kugumira budde obw'amafuma obudde obw'ensiri tukomyewo tulokeze wali we twakoma olunaku olwajjo nnyinza okwogera ebingi n'empitawo naye kanjire nga nzira ku bbali bwe naakomawo tunajja ekidedde mikunjeso tweyanzeege kale nno omwana akalugwe katulaze Nabuligi Shaloni bulungi bwanswa gwotekedde okusooka okutuwa ekyawandiikibwa kyo kyanguye tikirina kusussa nnyiriri ziwera nnya okufuuza obudde. Ekyawandiikibwa kyange kivudde mu Zabbuli 133 olunyiriri olusooka lugamba nti labayo bwe kiri ekirungi abaluganda okutabagana awamu. Kale simanyi gwayise wa Luganda olwaleero ng'ate omuntu gotunka naye mulabewo ddala kennyini wadde tuli mu lulimi naye bwe kityo nga kirungi abooluganda. Ne tugenda ku mwana addako bonna baana bawala mabuuka maziba wano. Ekyawandiikibwa kyange kivudde mu Zabbuli 4 olunyiriri olusooka era nga kigamba nti Ayi Mukama onzirangamu wenkukowoola. Ayi Mukama nzirangamu wenkukowoola. Ono Tungulu naye n'alabikako wano n'awa ekyawandiikibwa kye. Nze n'endukusa yange ekyawandiikibwa kyaffe tukijje mu ngero essula eya 33 egamba bw'eti buli anampuliriza anaabeera mirembe era anaatereera nga tewali kutya kabi. Bonna balungi. Amanya gange nze Nanjego Alice Bugonvu bwa Lujegere va mu nnyumba ya Ssekawungu Leonard atudde ekibirizi Bulemeezi va mu Lujjala Gulude ne George William atudde ekibirizi Bulemeezi va mu lunyiriri lw'abaliza Alamulala atudde ekyamika Kasawo mu Kyaggwe va mu Mutuba gwa Mayanja abaliza Kiwa atudde ekibirizi Bulemeezi va mu Sigalya Bemba Kivuuvu atudde Namulanda mu Busiro va mu Kasolyako Omutaka Mutasingwa Ekiggwa mu Busujju ndi mukyala Muganda eyeddira embwa akabiro Kyuma kyambwa ombala gwaffe guvuga nti ntegereza abataka kye batukola wangala ayise lwatika lwattaka. Kirungi baana bato nnyo aboolwaleero bato nnyo emyaka bwe tugikubuulira emyaka mimpi nnyo emyaka 9 omulala 8 tibawezezza 10 n'olw'ensonga eyo bawulire otyo ne tujja wano. Anyaga ngezi na Kitende Bettina ndi mwana wa mwami Ronald Mutya atudde Kalungu mu Bulemeezi ndi muzukulu w'omwami Mutya Abat atudde Kalungu mu Bulemeezi nva mu lunyiriri lw'omwami Kasoma Emagala nva mu mutuba gw'omwami alaalidde ne tweyongerayo bwe yalaalira tuba tweyongera weyongezi otyo. Basebo ne banyabo amanya nze Nakatudde Farida Kagumba Kamale Bela Mukalaji ndi mizi ku Rosa Kindergarten and Primary School sibuka musaza ly'Ekyaggwe ndi ndukusa ya baba mbatudde Karo nga tuli Kattamukago ndi mwala w'omwami Bosa Ibrahim atudde Kabembe mu Kyaggwe ndi muzukulu wa Saalongo Kiwuli atudde Kabembe mu Kyaggwe va mu nju y'omwami Bosa Ibrahim atudde Kabembe mu Kyaggwe va mu luggya lwa Saalongo Kiwuli atudde Kabembe mu Kyaggwe va mu lunyiriri lwa Nabbunga atudde Kabembe mu Kyaggwe va mu mutuba gwa Ssekabembe atudde Kabembe mu Kyaggwe va mu Sigalya Nakabaale atudde Kabembe mu Kyaggwe ow'Akasolya Eromwa Embale Mawokota n'olwekyo naddira ndiga akabbiro mpologoma ombala gwaffe guvuga nti nabosa paali kuliisa endiga omwaka guno enswa etuuse ogoba ennyonyi mufumbya ganda agundegunde. Kale haya omutujju ayita mu bwangu busatu ne bugenda busatu katubuwe omuwala we yasembyeyo kituufu abakize omwana oyo obubonero busatu waliwo n'omusajja wano avuga boda eyeeyama okuwangayo omutwalo ogwa ssente eri omwana asinze banne mu kulamya okwo era omusajja ono bamuyita Sebuliba Gideon Kateteyi ow'ekyamuleetera Galilaya Kayunga akuwadde omutwalo bweyanza nnyo mbweyanza egesebo bwe kiri aya
Sisimuka gwe engule etandise. Sisimuka sirisa abaana engule etandise. Sisimuka w'abakulu nga kutuusibwako Quality Junior School abasangibwa mukono Seyannagoje. Tutandise omutuju yetegeka wano Sisimuka akutuusibwako Quality Junior School erisangibwa ekayanja ate ne Seyannagoje. Somero lya boarding ate nedde eria Quality Junior School erisangibwa ekayanja. Songa erisangibwa eNagoje lyo lyadde elyoka. Abagamba batya nti nno balina amasomero gaabwe gombi gasaba ebisale bisaamusaamu, abasomesa batendeke, amazzi n'amasanyalaze weebiri, bazuula n'okutumbula ebitone by'abaana, songa ate n'entambula weeri ku ssomero naddala eri abaana abo abava awaka nga bwe baddayo. Okuwandiisa abayizi kulitandika mu mwezi ogwa January. Ekigendererwa kya Quality Junior School kati kuteekateeka gwe omuzadde ali mu bitundu ebyo okusalawo nti omwana ono tagenda genda walala, ajja genda mu Quality Junior School. Gwate lwakirunzija we bajjula ne luntwala gye bawaata. Essimu gy'osobola okubira ku Quality bakubuulire by'oyagala byonna okutegeera ku ssomero ebyo ebisingako eri 0752 65 0752 65 oba 0772 65 0772 omutujju nabeera nga yeteeseteese. Tukujjukiza olunaku lwa Century Properties yesoose mu makampuni gaffe nga gatandika okubeera nga gakyala mu nnyumba y'engule, okubaweerako okubwereere, okuganyikira n'okumanya naawe oli muwanguzi mu ngule 224 mu makampuni gaffe gonna ne bye galina okubasosootolera. Tugende. Yes. Ekintu ekiyitibwa ekiwabyo oba ekiwabyo bakikozesa ki? Sebo bakikozesa mu kusalira ebitooke. Sisimuka otyo nasisimuka omwana yongera otubulira erinnya lyo. Nabuligi Sharon omwana omuzira mamba buguma twagala munyumise omuzannyo n'omuntu kati tuwuliriza Nabuligi. Yes. Ubuliza erinnya Kibuuka. Yes. Erinnya Kibuuka. Yes. Lirimu ekikolwa okubuuka. Yes. Nga n'erinnya Kiwanuka. Yes. Bwe lirimu ekikolwa okuwanuka n'osimuka. Weereza omuzindaalo tugende. Nyabo. Wangi ssebo. Ettooke tebalitema balikola ki? Baliyunja. Osisimuse genda. Kale naawe bajjukiza bawuliriza amannya go. Amanya gange nze Ntongo Penina omwana omuzira nkima. Ntongo Penina. Wangi ssebo. Otyo erinnya Nakiboneka lirimu ekikolwa okuboneka. Yes ssebo. Yes ssebo. Erinnya Nakiboneka lirimu ekikolwa okuboneka. Yes ssebo. Yes ssebo. Nga n'erinnya Naluwooza bwe lirimu ekikolwa luwooza. N'otasimuka ne tweyongera maaso. Weereza omuzindaalo tugende. Olulagala olwengedde luyitibwa lutya? Ekireka. Osisimuse. Kale ne tujja naawe tubuulire. Yes sebo. Erinnya Ssekiwunga lirimu ekikolwa okuwunga. Yes sebo. Yes sebo. Nga n'erinnya Nakivumbi bwe lirimu ekikolwa okuvumbika n'osisimuka. N'osisimuka awo ne tubeera nga tutambudde bulungi nnyo twolekera. Tulina Century Properties essimu zino beera ng'ozikubako naawe obeere muwanguzi mu kugaba kwa Century okumbitwala 5 zokka ogwe mu puloti. Kubako ssimu 0708 99 6216 0708 95 6216 oba 0700 65 9283 0700
659283 Century Properties gye tuli nayo olunaku olwaleero. Aya netulyoka tugwayo gye tugudde eno tugwayo mu kye tuyita okulukuta kw'abato gye tukukasuka kakati. Waliwo omuntu awomesa olulimi naawe n'omwegomba n'ogamba nti singa mbadde nze kati wulira abato bakulukutira mu lulimi mu ngule ya Simba nga bakutuusibwako St Mary's Junior School Nakifuma, essomero ery'eddene boarding nga lisangibwa Nakifuma mu Trading Center ku luguudo lwa Mukono Kayunga. St Mary's Nakifuma tubadde tumukugamba mu kaseera kano omuntu gyakwongerako bw'ati oli naffe muwaliri kapi olulimi n'okumanya. St Mary's Junior School Nakifuma essomero lino lisomesa abayizi abava waka mu bakadde baabwe buli lunaku n'abalala nga basula mu kisulo. Lisangibwa Nakifuma mu maduuka ku luguudo oluva Mukono okudda e Kayunga. Lyawandiisibwa mu Ministry of Finance ku byenjigiriza n'emizannyo. Lisomesa ne kompyuta, ebyemizannyo, amazina, akatemba n'ennyimba. Bayigiriza amasomo ag'okkuba ennanga, ebyobulimi, okugattako okusomesa abakulembeze n'aboogezi ab'enkya. Bw'otwalayo omwana wo mu St Mary's Junior School Nakifuma bagamba nti okuwandiisa kukyagenda mu maaso. Obafuna ku ssimu eno noti 775 noti 35 noti 5 noti 775 noti 35 noti 5. Olwo ojja kumanya ebisingawo ku St Mary's Junior School nga bagamba nti buli mwana alina obusobozi singa akwatibwako abantu abatuufu. Otyo abato wanjise kakati mufuna omuzindaalo gwammwe bulungi nnyo. Abato bafuna omuzindaalo. Ekibuuzo kye mugenda okubuuzibwa kiba kimu naye nga kiriko ebyokuddamu bingi. Muwulira? Yes, sebo. Otyo basebo ne bannyabo abato ba leero bagenda tubuulira gye mukuliddeeyo. Muwulira abantu nga bagamba nti omuntu gundi oba omusajja gundi oba omukazi gundi musajja mulungi oba mukazi mulungi. Muwulira? Yes, sebo. Abalala ne baboogerako nti gundi omukazi oyo mukazi mubi oba omusajja oyo musajja mubi. Kati abato ba leero bagenda tubuulira bwe twogera ku muntu omubi bye bamanyi ku muntu omubi mugenda kuba nti omuntu omubi aba na kino, omuntu omubi akola kino. Mukitegeera? Yes. Kale baseba ne bannyabo abato betegereza bwe batera basobola okutubuulira bo ngeri gye bategeeramu omuntu omubi ewatali kuzikira. Ne batandika omuntu omubi abatalabika bulungi. Abatalabika bulungi. Omuntu omubi ababba. Omuntu omubi ababba. Omuntu omubi aba avuma abantu. Omuntu omubi abatassa bantu kitiibwa. Tassa mu bantu kitiibwa. Omuntu omubi wanywa omwenge avuma abantu. Avuma abantu naye tokiddamu ekyo bakimaze ekyokuvuma. Omuntu omubi omuntu agenda nga akubiriza buli gwasanze. Akubiriza buli gwasanze. Otyo? Omuntu omubi abatategeera. Abatategeera. Omuntu omubi alimba abantu. Alimba. Omuntu omubi omuntu abba. Okizeemuko kyobubbi naye basobodde okwetoloola emyetoloolo 3 bonna abato bano ne bafuna obubonero busatu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kakati tukutwala butereevu nnyo mu katundu Sula Nonde akakutuusibwako bannaffe eddala. Nonde. Kana akaseera kakanayo cyane. Asuula gwe balonda. Alonda yakuŋŋaanya. Olulimi ly'eggwanga awatali lulimi tewaba ggwanga. Olulimi Oluganda katululigitira mu nsi yaalwo nga lukutuusibwako City Sites Limited abasangiwe Mukono okulina na Stanbic Bank ne wandege ya ku KM Plaza mu maaso ga Shell bano nga bebakugu mu kutunda ettaka. City Sites tuli nabo olunaku olwaleero bajja funa olunaku nabo olwabwe naye nga nabo tuli nabo olwaleero lwa Century Properties naye nga City Sites nayo bweri mu nnyumba nabo mujja balinda bababulira ate nabo kiki balinawo. Otyo kakati akatundu aka Sula Nonde ne tukugamba nti kagenda okutuusibwako bannaffe ddala aba Sabula Kombucha drink mwenge mulungi muwoomu akawoowo akagulimu kasufu teguleta hangover kagula emisiwa buli kimu n'owulira ddala nga kyonywa kigenda mu musiwa. Bagamba tikakoleddwa mu birungo ebyaffe ebyawano nga entangawuuzi
tangawizi, omubisi gw'enjuki, rosemary ate n'ennaanansi. Tosanye kulabika ng'okayitako gwe awoomerwa ebyennywa. Ojja kufuna ku 07 osobola obbakubirako oba okaagala mu bungi ku 0788122304 0788122304 oba 0705336595 0705336595 yesabula kombucha drink. Omutujju gwo balina tutandikidde wo musula nonde olunaku lwa Century Properties ku mitwalo 5 bobanga oli ku kubo lye Kayunga sagala osigale mabega omwaka guno gugweko nga nawe olina kyolaga nti kino singa teba kuba Century nali sikifuna. Tugende. Yes. Tugenda wani? Nabuligi Sharon bulungi Nabuligi eddira ki? Neddira Mamba. Owe Mamba. Wanjise. Mu birujjajja w'abe Mamba. Yes. Bwe yali mu kitundu ekiyitibwa Bumogera. Bumogera ye n'abaana be. Yes. Ye n'abaana be baakolerangayo emirimu ebiri. Yes. Omulimu ogumu gwali gwa kuvuba. Yes. Omulala gwali gwaki? Sebo balinganga baweesa. Obubonero busatu. Mbweyanza nnyo ssebo mbweyanza ekyemu waffe omukyala Noeline Ntanda. Kwata omuzindaalo oguweereza. Ani? Ntongo Penny Natungulu. Eyeddira ki? Eyeddira Enkima. Ow'Enkima? Wanjisebo. Sebukyu jjajja w'ab'Enkima. Yesebo. Ayina mutabani we gwe baayitanga Miyengo. Yesebo. Ono nno ekiseera kyatuuka mutabani we oyo n'ayawukana naye. Mutabani we n'abaako gye yalaga. Yes. Yalagawa. Waliwo amulonda. Mulondi. Tugende. Kwata omuzindaalo. Mutabani wa Muyingo yagenda ew'omukama wa Bunyolo gye yasenga. Yes. Kwata omuzindaalo. Yes. Gwe Wakobe. Yes, sebo. Ow'Ekkobe. Wanji sebo. Kintu bwe yamala okuwangula Bemba. Yes, sebo. Waliwo omusajja w'ensereko ow'Ekkobe. Yes, Era jjajja sebo. w'ab'ekika ky'Ekkobe. Yes, sebo. Bonna be yaleetanga be yajja nabo. Yes, sebo. Yabawa ebifo ne basenga awo. Yes, sebo. Nsereko w'ab'Ekkobe yasengawa. Yasenga Kanyanya. Obubonero busatu. Mbweyanza nnyo sebo mwerezaako omuganda wange Anyait Imerida. Kale netubeeranga abatunka wano lunaku lwa Century Properties. Omuntu yenna yenanga wasenga kakati bw'obanga oli mu kasawo abantu b'ekasawo abantu tebave no seeta mukono luddawa ne balyoka babakwakulako plots ez'emitwalo 5 nga muli awo muli kukojja yagaba Century Properties yegaba. Kolezesa omukisa ogwo ekibuga kino kiri mu kitundu kyammwe egindi wala nga tewaliyo kikyo. Kati owe mu Kampala ayinza okulowooza nti ekasawo wala naye naawe ow'ekasawo onoogamba nti ekasawo awo wala. Lwaki toyita mu mwangu nnyo ne weefunira poloti ku mitwalo 5 nga wo kubanga ne gy'osula eyo gy'oli era oli mu muzigo gumu oba okitegeera. Kakati va mu muzigo gumu ogende emizigo 3 ng'oli wakawuwo ng'ate poloti wagifuna kusingisa emitwalo 5 gyokka. Ddamu okube ku ssimu zino onyonyolwe 0708956216 0708956216 oba 0700659283 0700659283. Omwogezi wa kampani tumulina wano mu maaso kawo agenda kwongera okubanyonnyola muko wano tukyattunka n'abaana bano. Otyo tuli ludda wa? Nabuligi Sharon bulungi bwanswa. Nabuligi Sharon bulungi bwaki? Bwanswa. Bulungi bwanswa. Yes, sebo. Nabuligi. Wanji sebo. Bwe mubanga mwogera Oluganda. Yes, sebo. Bino mubyewalanga. Yes, sebo. Mu Buganda kabaka takuba mulanga. Mu Buganda kabaka takuba mulanga n'olw'ensonga eyo situgamba nti kabaka Ronald Mwenda Mutebi akubidde abantu b'ebusiro omulanga okukuuma obuyonjo. Kabaka takuba mulanga akola ki? Sebo akowoola. Akowoola busatu obulina? Mbweyanza nnyo sebo mbwereza mama kyala Nakigudde wali mu ttenti. Ne tujja mangu nnyo Nakigudde wamuweereza dda. Tujja bba waka akaseera k'okuweereza. Akadde ke mumalanga muweereza kabeeyi ku mpewo wano.
tuyinza okumaliriza buli ddakiika gye mumala tuba tujja bawaako obudde bw'okuweereza muwulira otyo ne tulyoka tujja wuwo Wantongo Penina. Ntongo Penina. Wanji Sebo. Kabaka bwagenda mu kitundu kyonna mu Buganda wano. Yes sebo. Kabaka bwagenda mu kitundu kyonna mu Buganda wano. Si tugamba nti kabaka akyadde emityana. Tugamba nti alabiseeko. Domizi Closer ngezaawo. Nabuligi Sharon mulonda. Bakulonda nno. Zemba tudde Kabaka mulonda. Siko muzindalo. Alambula. Kabaka alambula. Naye n'omwana oli alabiseeko. Ne kabaka alabika. N'alabiseeko muwe obubonero bwe. Alabiseeko. Kabaka alabiseeko eri abantu be abaawa ab'emityana. N'okulambula kituufu. Alabiseeko nakyo kituufu. Watyo ne tulyoka tujja Ewamba tudde Caroline Lumbugu. Mbatudde Caroline Lumbugu. Wanji Sebo. Gwe ojja tugamba. Yes Sebo. Abakopi basika mu Buganda. Yes Sebo. Ne tugamba nti Ssemwanga yasikidde kitaawe omugenzi Sonko. Yes Sebo. Kabaka tasika akola ki? Amuddira mu bigere. Obudde bugayegaye abato balimu tungulu nga bakulumbye ennyo ku sipiidi. Akalulu ako nga bwe mwakalonze kabaka tegeeza bwe mulina okuddiriŋŋana kati oli yabayina endukusaye teronde mutaasa butaasa kati bw'aba wuwo oga nti ntaasa baaba oba omukontanyi wange mutaasa. Aha kati muwe omuto kabaka tasika akola ki? Alya ngoma. Kituufu nnyo. Kituufu nnyo n'embazzi ow'omutujju nnyo. Senchale kanga mukatono nyawo tugende ng'omutujju wagalula. Central Property bana engulu etabuse abali awuliza balubogola Simba wammamu abahoyima road mubadde musiisenga mulowooza mmwe twabavuddeko nammwe tugamba nti gwawuliriza engule ng'omwaka gugwako gwate twakutidde pooti ya mitwalo 8 ebadde yakakadde olw'engule ya lubogola Simba nga tumalako omwaka wuliriza engule nga naye bw'owangula naawe aliyo omuwuliriza oli muwanguzi okuva mu Central Property Real Estate Uganda Limited abategesi b'ebibuga byabo mufuna mpola otyo kuyima hoyima road wo ku mitwalo 8 ekibuga kiri ludda wa ku Hoima Road ochamirawe wa Mika akaluba kaita Lukumbi kakati abantu be ku Hoima Road ngoliranye Lukumbi nawe kuba ku simu zino mangu nnyo Senchale azikubulira nawe otegeere Lukumbi awo ogenda kufuna wo plot okuva mu Senchale ku mitwalo 8 zokka 0708 0708 95 62 16 endala 0700 65 92 83 obuzibu buli mukulwa omutujju n'alumba tugende. Yes sebo. Tusooka wani? Nabuligi Sharon bulungi wanso. Nabuligi Sharon. Wampa sebo. Oli mukazi. Yes sebo. Akatundu akawa waggulu ku munwe gw'ettooke k'osooka okusalako kayitibwa katya? Bw'oba ogenda okuliwaata. Domizi Closer ngezaako. Kinyinze sebo. Kimuyinze. Oli abalamuko katono. Abakulu bonna kibayinze. Endukusa ze zirina emikono waggulu. Endukusa tulabe. Eronde endukusa. Muwe omuzindaalo. Sebo kayitibwa entooke. Nedda. Zaayo omuzindaalo. Mwali muwulidde ke bayita ennendero. Nedda sebo. Kati weereza omuzindaalo tulabe. Abamu bakayita endero. Tugende. Yes sebo. Omunwe gw'ettooke. Yes sebo. Gw'osooka okuwaata ogukola ki nga tonnagusuula? Sebo omunwe gw'ettooke gw'osooka okuwaata nga tonnagusuula mu kibbo ng'omaze okuwaata osooka gutemamu gusalamu emirundi
obubonero busatu. Weereza omuzindaalo. Wuliriza. Iyesebo. Obuntu obuddugavu obubeera mu munwe gw'ettooke buyitibwa butya? Emmomo. Nedda. Akatooketooke. Waliwo amulonda. Mwali muwulidde ku nguju. Kale kambaweereze wa jjejji. Mbeyanziza batunka nange empogola we yasiza we tugisusiza nkwatirawo senkyale yakakugamba ebigambo bibiri ku luguudo lw'Ekayunga waliwo ploti emitwalo 5 okawoka kibuga kya senkyale. Hoima Road bakubuulidde yo ploti ogenda gifuna ku mitwalo 8 ku Hoima Road wonna weeri senkyale eri mu kusobozesa kumalako mwaka nga naawe oyina kyokutte ko kyonywezezza nti omwaka gwawedde bwe guti. Tuli wuwo. Yes. Ne akatundu kano ka Uganda Revenue Authority era katumala okukolako bwe tuti katono. Oli mulimi wa nnyanya, green pepper, muki tuli luddawa? Wanabuligi Sharon bulungi bwanswa. Nabuligi Sharon bulungi bwanswa. Akatundu kano kakutusibwako Uganda Revenue Authority. Sebo oba nnyabo. Nga oli omu ku bawi b'omusolo era nga okakalabya emirimu gyo. Waliwo kakati ekisonyiwo ekigenda mu maaso kya Uganda Revenue Authority kigenda paka ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'e12. Kisonyiwo kino twagala naawe okiganyulwemu lw'otagamba nti ate siwamanya. Nabuligi wampa ssebo kakati ogenda tubuulira. Yes ssebo. Tuweeyo ensonga 2. Yes ssebo. Lwaki gavumenti ng'eyita mu kitongole kyayo ekiwooza omusolo esalawo okuteekawo ekisonyiwo nga kino? Ssebo, gavumenti esalawo okuteekawo ekisonyiwo okusobozesa bannamakolero okuwa emisolo egy'emyezi egiyise egy'emyaka n'emyezi egiyise. N'ekirala gavumenti eteekawo enkola eyo okusobozesa bannamakolero oba n'abasuubuzi okuwa omusolo mu budde. Okuwa omusolo mu budde? Yes sir. Waliwo amulonda? Teri alonda. Tambuza omuzinda. Ekisonyiwo bwe kibanga ate kibasobozesa kuwa musolo mu budde, ate lwaki baba tebaguwa mu budde? Ennyonnyolayo eremye bwe tugamba kigendererwa ki? Nziramu okuwa omukisa. Yes sir. Kigendererwa ki? Mubeera abaana abalowooza lwaki gavumenti, lwaki URA etaddewo ekisonyiwo ng'ekyo kikyegendereramu? Sebo again URA etaddewo ekisonyiwo ekyo okusobozesa bannamakolero okuwa emisolo gy'emyezi egijja kekiri nti bagisonyiye emyezi gy'emabega. Aha. Tibasonyiye emyezi gijja era basonyiye emyezi gy'emabega. Yes sebo. Nnyonnyola yeeganye. Weereza omuzindaalo? Ono talina kyannyonnyola. Nja kubeera nga nkinnyonnyolako nga tumaliriza bwe tuti. Kaakati gwe tuliwo? Yes sebo. Yogera nnyo? Yes sebo. Ekisonyiwo nga kino? Yes sebo. Bwe kibeerawo tekiyamba muwi wa musolo yekka. Yes sebo. Ne gavumenti oba ne URA ennyini eba ekifunamu. Yes sebo. Ekifunamu etya? Gavumenti weewa abantu ekisonyiwo ng'ekyo eba eyambako n'omuntu wa wansi okwetuusaako ky'aba ayagala. Tiwali alonda? Weereza omuzindaalo.
tuli wuwogwe. Yes sebo. Lwaki ekisonyiwo nga kino URH ebeetaddewo ekiteekako ekkomo ne kitabeera nga ekisonyiwo weekiri obudde bwonna kubanga abantu bajja kifuula kya bulijjo gwawo kati nkuwa obubonero busatu mbweyanziza nnyo ssebo abalala tebafunyeewo ne tugenda ne tuwummulamu omutujju obalina tugende ani Nanjego Alice Bugonvu bwa Lujegere. Aha, gwe wambwa. Yes sebo. Ogenda kumbuulira. Erinnya Mutasingwa. Yes sebo. Liba teriweddeeyo. Ligwayo litya. Mutasingwa mpaka. Obubonero busatu. Obuwadde obutomere. Kwata omuzindaalo eyakikugambye omugamba naddayo n'akikunyonyola bulungi semberera omuzindaalo muto gwe waaki Owolugave sebo Owolugave ogenda kumbulira aboolugave akabbiro kaabwe maleere sebo amaleere kyeki kaba kasolo nga kabeera mu nsiko kabaka ki kisolo nga kya mu nsiko nedda kwata omuzindaalo olonde tulabe kiba kika kya katiko akabonero kalamba keyanza nnyo se kati kino kikyo gwe wandiga sebo mu mubala gw'ekika ky'endiga mulimu weboogerera waliwo omuntu gwe boogerako sebo omubala gugamba nti agula engabo baabagamba ani bagamba Nabosa bagamba agula engabo kale kirabika kiganyi omunaamuzeeyo ojja kukibuuza bakikubuuza bwe tuli omuto wampa sebo otyo semberera ddala ku muzindaalo obeerenga kwoli otyo tuliwo omuto sebo linnya ki lyetuwa kabaka wa Buganda nga tulijja ku kiswa chwa nakadomizi Crozan mulonde bano soko balabule nti nemwe baana mmwe bato bannange kirabika muzanyira mu bubonero bagambe kirabika baana mmwe bato bannange muzanyira mu bubonero otyo kakati mulonde sebo ayitibwa namunswa akabonero kalamba yanza nnyo kabonero kalamba nelyoka tujja ewa nakitende Bettina nakitende Bettina gwe linnya ki lyetuwa kabaka wa Buganda nga tulijja ku muddo Chuchu sebo Chuchu obubonero busatu yanza nnyo sebo ku Director Trust Academy ne tulyoka tujja ewa Nakatudde Farida linnya ki lyetuwa kabaka wa Buganda nga tulijja ku byewalula Musota obubonero busatu ne tuddayo omutujju kyabalina KCB Bank ekugamba etya kyobuwanguzi bwo bonna kuganyulwa mu KCB butandikira mu kubeera nga oguddewo account nabo sinje emitwalo 2 gyokka account ejja kubanga ekuli mu nkwawa bw'onobeera na account KCB osobola okufuna looni ku ssente bonna looni ey'amangu okutemya na kuzibula ng'akasente katuuse dda naye kino kisoboka kwabo bokka abalina account ne KCB Bank nowekwewola ssente okutukira ddala ku bukadde 15,000 okisobola kasesomero libanga lyewandiisa ate nga likuuma n'ebiwandiiko bulungi KCB Bank ejja kuyamba lutaaya kiseke kya munyumya mu Mugalu zone Mperero webale kuwuliriza Bihondo Jo Franco Quick Digital Studio Bulenga nawe webale kuwuliriza tugende wani Nanjego Alice Bugonvu wa Lujegere Nanjego wampa sebo ekintu ekiyitibwa nawolovu kiba ki
kwata omuzindaalo londe. Ssebo kiba kiwuka. Nedda. Kiba kyewalula. Nedda. Otandise kuteeba buteebi. Kati zaayo omuzindaalo wano. Gwe wuliriza ekikyo. Iyesebo. Gw'ogenda kumbuulira. Iyesebo. Waliwo ekiwuka ekiyitibwa ekkovu. Iyesebo. Bwe kiba kitambula ku mugongo gwakyo kubaako ekintu ekiringa eppipa. Iyesebo. Ekintu ekyo kiyitibwa kitya? Tewali amulonda. Temumulonda. Naawe weereza bwe munaaba muddayo ojja kukibuuza gwe wazze naye. Kwata omuzindaalo. Wuliriza. Iyesebo. Waliwo ebiwuka ebiddugavu. Iyesebo. Bitera okuba ebingi naye nga byonna bitambulira mu lunyiriri nga bitambula ku ttaka awo. Ebiwuka ebyo biyitibwa bitya? Ssebo ziba ensanafu. Nedda. Nedda. Enkuyege. Nedda. Waliwo amulonda? Waba tewali amulonda mbaza kwata omuzindaalo olonde tulabe. Kaasa. Bwe munaaba muzzeeyo mujja kubuuza ebintu ebyo byonna be mwazze nabo babibabuulire. Kanjira mbaleka awo. Naalumba. Abato. Wangi ssebo. Sembi omuzindaalo. Tuli ewa. Nanjego Alice Bugomvu bwa Lujege. Nanjego Alice Bugomvu bwa Lujegere. Wampa ssebo. Otyo ogenda tuwulira Nanjego. Nanjego. Wangi ssebo. Ogenda kutubuulira. Iye ssebo. Ekifulukwa kyeki? Ekiyumba ekitaliimu bantu babeeramu. Ekiyumba ekitaliiko bantu babeeramu. Obubonero busatu. Weewaawo. Otyo ne tujja ewa. Nakitende Bettina. Nakitende Bettina. Wampa ssebo. Bwe tugamba nti gundi tatya biduduma tuba tutegeeza ki? Bwe tugamba nti gundi tatya biduduma tuba tutegeeza ki? Omuntu oli tatya biwoggana. Tatya biwoggana. Iye ssebo. Tatya biwoggana. Obulamu. Omulonda omuto. Muto oli kati atunulira kisula ayina waatidde, ayina we yawadde ansa ye nga alabira ddala nti mutuufu. Naye okuva kisule lwe yamukunkumudde omukono n'aga nti alabika. Tomulonze. Kale kwata omuzindaalo ogugwo. Tukwata omuzindaalo ogugwo. Singa oli akubuuzizza. Iyesebo. Ekijja nkunene kyeki? Ssebo sikimanyi. Ye ansa. Ssebo sikimanyi kyekijja nkunene. Kale owuliriza Lubogola Semba. Bwekiri. Njagala kumanya abakontani bayimiridde batya kati nga zikutuusibwako. DT Solar and CCTV cameras abasangibwa e Nansana okulira na Base Hotel. DT Solar ne CCTV kamera nkakasa wiiki ewedde twagimazeeko. Gwe kennyini wakkiriza nti oteekeddwa okubeera nga oganyulwa mu kyengera kya DT Solar ku mulundi guno. Twakimazeeko nga tukulaga nti ebintu bibiri yagalagaana ebiteeka okutuusaako mu DT Solar matabi gaayo yonna gye gali. Bwe gataba amataala aga sola
amataala gagenda okuyamba mu bunene bwonna obw'ennyumba kebeya muzigo gumu mizigo ebiri mizigo ena bugagga bukomye zonna ojja kubeera nga weetaaga amataala agasola. Amataala agasola gye twasookera nga tugagazisa abo be tugamba nti no oba waali amasannyalaze tegannatuuka oba tannafuna busobozi buyingiza amasannyalaze oba ennyumba y'empya kakati tukugambye awo DT Solar ekyo ekyakikola naye kakati ate erina mukumatiza gwe ayina ennyumba yo ye erimu amasannyalaze tukimanyi naye kakati weetaaga backup. Backup kyeki situkyasobola kukkiriza kubeera nga amasannyalaze gavuddeko n'obeera nga oli mu kuyaayaana kuba misubaawa kukoleza tooki koleza ki. DT Solar ekuwa obusobozi ennyumba yeeyo kati erimu amasannyalaze nebeera ne backup kubanga sente zonna wakiri backup ebeere nga amasannyalaze bwe gagenda mu nnyumba yo ebisenge nga bibiri eddiiro lisigala lyaka ekisenge ekyo kyaka eky'abaana kyako oba eby'abaana byaka n'ebweru etaala ekuba ebweru. Bino byonna DT Solar ebeera ebikusobozesa. Kati erina ate zi kamera twagala wiiki eno yonna tukulage nti kamera teggo kyali kwejalabya abantu kakati basobola okuteekera ddala bulungi nnyo kamera mu DT Solar zitandikira mu $15,000 ojja kuba ng'osobola okufuna kamera gy'oteeka awaka ewuwo. Kamera kyabyakwerinda ennaku zino ate waliwo kakati ezazze kamera ng'eringanga balubu tojja kusobola olitasinza nakutegeera nti ate eno kamera eri mu kukwata bantu. Bino byonna bw'omala okakasa nti ogenda byetaaga kyenva nkuzigira DT Solar ogenda gisanga ku matabi gaayo amakulu enansana wano ku Hoima Road baliraanye Base Hotel ate nga balina n'amatabi ekyengera ku Masaka Road bali opposite ne Orange State Building emukono bali Wanton ku Main Road wansi wa Kerezia ya St Paul ne ku ludda Ekatosi enasuti bali mukono ku Kidde Nakabago eruwero bali Wobulenzi opposite ne Hardware ya Tofa ebusiika bali ku mukono oguliko paaka ya taxi ekyemmanga Kavule bali ku ludda Esemuto ekikyusa bali mu town ku ludda ewabusaana Kayunga bali Bukoloto okuliraana amafuta ga Unique Oils Nakifuma bali okuliraana omuzikiti nga ku Kiyembe Kayabwe kakati webali ne Buwama nawo ojja kusobola okubeera omanye mitala mali ojja kusobola okubeera nga obafuna. Bakubireko ku ssimu zino 0753 09 44 ngambye 0753 09 44 oba 0774 09 44 0774 09 44 yakutusaako abakontanyi bakyayimiridde batya twakatandikidde kale n'omuzadde omwana we wandibadde omutwala butwazi ku Exodus College School Wakiso kilometers 4 okuva mu Wakiso town omwana we n'aba nga asobola okusoma obulungi nno n'essomo lya secondary lisomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ate nga ebyemizannyo babijjumbira nnyo n'okutumbula ebitone by'abaana. Okwewandiisa kukyagenda mu maaso ng'oggyeko candidate classes so nga ate arts ne sciences bazikuba budinda new curriculum eyo oyinza okugamba be bagitandika. Kale bakubireko aba Exodus 0770 43 7 0700 43 7 000 ojja kweyogera butereevu n'aba Exodus College School Wakiso. Kale bano nno bakyayimiridde bwe bati Nabuligi Sharon Bulungi Bwanswa ow'Emmamba obubonero 12 so nga ate Ntongo Penny na Tungulu obubonero 9 Mbatudde Caroline Ndyakize obubonero 15 tetunnabakubisaamu. Bwe tugenda ku Ndukusa Najjengo Alice obubonero 10 Nakatudde Farido obubonero 10 Nakitendo obubonero 11 bakyattunka tweyongere bagende mu kunyumya. Wono munyumya olunaku olwaleero naawe wuliriza emboozi ekuwoomere n'oluvannyuma olondeko oba akunyumidde ono ye munyumya w'olunaku olwaleero omukulu
Omunyumya w'olunaku ng'akutuusibwako SMG Modern Plumbers bano nga basima enzizi nga bakozesa mikono ne mashini batunda n'okuteekayo solar pumps mu luzzi wamu n'ez'amasannyalaze ko n'ezo ezikozesa engine basangibwa mu Ndeeba ku luguudo lwa Kalinda okuliraana Shell. SMG Modern Plumbers basima enzizi nga bakozesa emikono n'ebyuma batunda n'okuteekayo solar pumps mu luzzi n'ez'amasannyalaze n'ez'amafuta fuel pumps. Kati bagamba nti batunda obuuma obufukirira mu nnimiro n'okubusibayo mu nnimiro. Balina ebyuma ebikuba ebisagazi, ebyuma ebikuba emmere y'enkoko, ebyuma ebikuba obuwunga, waliyo ne generator. Basangibwa mu Ndeeba ku Kalinda Road okuliraana Shell essundiro ly'amafuta. Osobola okubakubira ba SMG Modern Plumbers ku noti 7 5 212 oba noti 78 noti 786 434 oba noti 755 noti 4 noti 234 ba SMG Modern Plumbers. Tuli ne Century Properties kutegeezeza nti nno ku luguudo lw'e Kayunga kibuga kyabwe ku luguudo lw'e Kayunga Kasawo ogenda funa plot ku mitwalo 5 so nga ate ku luguudo lw'e Hoima mu kataboni ke tuyise wa Mika ojja kufuna plot ku mitwalo 8 so nga ate ku luguudo lw'e Masaka ekyabadaaza ogenda funa plot yemu ku mitwalo 9. Plot zayogerako Century zisookerwako eza sente ntono ziba fuuti 4 ku 25 kwana. Ploti eno bonoba ogenzeko ku office za Century n'olaba ku office ya Century weeri ejja kuwa ekyokulabirako ekirungi ku ploti ze boogerako. Atunda ayolesa yatera okumazaawo bayagalira ddala gwe ng'ogenda okulambula olabe ploti eya 25 kwana bweba yenkana kubanga office za Century wonna wozisanga ziri ku ploti etudde ku ploti office zaabwe zonna zitudde ku ploti ya gundi ezo ya bunene obwo 25 kwana. Bw'onoogiraba kojja kukkiriza nti wamma eno ono Century yazze tusomosa kulabika nga buli muntu afunako wasula ng'ate wuwe. Kuba ku ssimu 0708 95 6216 0708 95 6216 oba 0700 65 9283 0700 tugenze mu kunyumya era nga mwana muwala Nabuligi Sharon bulungi bwanswa yasooseemu bali abeggulo katusoke tujewo abeggulo olukunyumya kweggulo mu bakulu Sebuuma Edward ye yabadde omunyumya w'olunaku okusinziira kulonda kwammwe bwe mwalonze. Sebuuma Edward ye yabadde omunyumya w'olunaku. Mu bato yabadde Kisaache Priska. Kati olwaleero genda mu ssimu yo teekemu star 210 star 998 hash onyige enter awolonde ku bakulu ab'olwaleero. Bulungi bwanswa. Olwaleero nzizo batotolera emboozi yange ku bantu be basenvudde mu lutobazi lwa Lubigi gw'abadde asitunkana Kalira. Lwali lumu mu mwezi gw'omusanvu mu mwaka guno eno ne ngenda okukyalirako jjajja wange. Kati jjajja wange oyo yalina mukwano gwe. Mbana akamalayo ennaku 3 ewa jjajja mukwano gwe n'amukubira essimu n'amugamba owaaye etteewo ng'oludde okujja okundabako koye nanti nange mbadde naakafunamu ki abagenyi koye akati koyina abagenyi jangu ondabeko n'omugenyi tuba twakatuuka n'akatayi tekasala lujja ng'ab'ekitongole kya NEMA batuuse ng'amugamba mukadde va waneeno twakoowa abantu mu ntobazi va mu ntobazi va mu lutobazi kati ng'agamba ye abaaye mungobaganya munzize eno munzize eri munzitudde n'endadde z'ekikadde pressure zituse sukaali atuse sabbuuni atuse n'omunnyo gutuse mulinda mmale kuttuka bunzaali emboozi yange nolyoka tujja oyo Nabuligi Sharon ne tugenda ewa mwana muwala mbatudde ntongo. Yes. Tuliwo ntongo ate oba okimanyi gwoddako. Yes sebo. Eno emboozi egenda eri abaana ab'ekyejo era buli yamanyi nti mwana wa kyejo tulakkalira wulira emboozi eno. Ensangi zino abaana ab'ekyejo nze mbayita abaana abasirusiru.
omwana ow'ekyejo yagamba maama we nti agenze ku ttale kulunda nte. Bwe yatuuka ku ttale tewayita na ddakiika 3 n'akuba enduulu. N'akuba enduulu ng'agamba abantu bajje bamutaase. Abantu ne bawulira ne maama we n'awulira nga alajja n'agamba empologoma endya. Bwe baatuukayo ne kibatunuulira ne kiseka ne bagenda. Ne wayita eddakiika endala nga 3 ne kiddamu ne kikuba enduulu bajje bakitaase. Bwe kyakuba enduulu ne bakomawo ne kibatunuulira ne kiseka ne baddayo. Kati omulundi ogwokusatu yagenda n'akuba enduulu ng'agamba wululululu mujje muntaase empologoma endya. Ate bambi byali bya ddala we baawulira bagamba tetuddayo. Oyo agenda tusekerera busekerezi tewali kiriyo. Bambi era tebajja. Omwana bw'atyo ow'ekyejo ng'aliibwa empologoma n'empologoma yamanya nti gwerya musirusiru. Yalya n'amagumba n'egalya n'erekawo obwongo. Yeyo emboozi yange. Obwongo tiyabulya kubanga sikulwanga n'empologoma esiri wala. Emboozi yange eya leero lwali lumu nga tuli mu kyalo muliraana waffe n'agula TV naye nga maama tatukkiriza genda wa muliraana laba TV naye nga tubagera beebase nze ne mukulu wange ne tugenda ne tulaba TV naye we tuba tukomawo ng'omu akojoba mu kabaketi ng'omulala aggalawo naye lumu twali tuvaayo embwa ya kojja n'etukanga ne tugwa mu biŋŋaŋaali ne tulowooza mbu akaffe kaweddemu. Ani asinze nulonda tubeere nga tutambula bwe tutyo era nga tuli wamu nammwe engule World Cup ya Remix omutujjudu. Tugenda waani? Nabuligi Sharon bulungi bwanswa. Nabuligi Sharon. Kati wuliriza tugende? Yes sir. Wulira kino kisoko? Yes sir. Omuntu gwe bagamba okuyisaako ow'embuya baba bamugamba ani ow'embuya? Sebo ow'embuya kibooko. Nedda. Njagala erinnya ly'ow'embuya gwe bamuyisaako. Waliwo amulonda? Omulonda? Temumulonda? Teri. Ow'embuya bamuyita kaggo. Tebamuyita kibooko. Kale tugende ewaani? Ewa Ntongo Penny Natungo. Ntongo naawe kino kisoko? Yes sebo. Omwana oyo yakwatiddwa ow'engeye. Omwana oyo yakwatiddwa ow'engeye. Yes sebo. Ow'engeye gwe baba bagamba yaani? Ow'engeye. Bwato mulina kwata omuzindaalo olonde tuba. Measles. Kale measles yajja ddi mu Luganda? Mu Luganda mulimu measles. Nedda sebo. Kati ow'engeye gwe baba bagamba ye kasujja. Yes sebo. Kasujja yakulira ekika ky'engeye. Omusujja. Kati gwe bagamba nti kwata omuzindaalo wa measles. Yes sebo. Buliriza. Yes sebo. Bagamba nti bamusanze ali muzaamugula. Gwe mulijjo mu byowulira boogera gwe basanze muzaamugula baba bamusanze mu ki? Baba bamusanze asuubula. Nedda. Mulonda. Waliwo alonda? Ezaamugula enki. Emmwanyi. Nedda. Ezaamugula baba bamusanze mu ntebe ezaamugula. Anjira mbalekaawo. Mutujju nkujjukizaako ogugwa tuguba muka. Olunaku lwaleero mwana mulenzi wano ogundi aŋŋambyeko ekisibye mu production kisibye kya mayuga. Era bwe tuba twegendereza amayuga gandi banga gagenda kufuna amakulu amapya. Era ku mbalaza z'e Kampala abantu batandise okugakozesa nti obeera obulamu omukyala ng'alina amayuga.
ebigambo bijja bitya okukyuka mu lulimi olumu bitandika bwe bityo. Tulina Century Properties. Century n'akwatawo omuzindaalo n'ayongera okukuba tooki mu ki Century kye kutegekedde mu ngule 224. Engule 224 Century etegese ebintu bingi naye ng'ekimu ku nteekateeka ez'enkizo yo Century egamba nti omuwanguzi w'engule ku mulundi guno Century egambye tesigala mabega tutambuliramu ne Lubogola Simba negamba nti yo omuwanguzi Century egenda muwa ekyapa ky'ettaka ekyapa kino kigenda kubeera 5 ku 10 era kigenda kusangibwa ku Bombo Road. Kaddemu ekyapa kigenda eri omuwanguzi w'engule 224 kigenda kubeera ku Bombo Road era kigenda kubeera 5 ku 10 kigenda kuba kisangibwa Bowa Bombo Road. Ekibuga kya Century kya Bombo Road kisangibwa mu Bowa kubanga agenda kuba afuuse serebu era agenda kuweebwa ku Celebrity City eya Century. Omwanangule w'omwaka 2024 wakwewangulira obukadde 10 beddu. Kyekyo kye tubagambye buva mu KCB banka ekutuusaako engule so nga ate mu endukusa zo zigenda kubanga zizitowa zitandikira mu bukadde buna nga bwoziwulira obukadde obuna bugenda kubeera nga busaasanyizibwa mu zo okusinziira bwe zigenda okubanga zitambudde. Kaakati Century Properties egamba nti sengule oba nangule ng'ogyeko ate sente agenda kubanga azitukira mu ploti egenda omuweebwa mu kibuga kyabwe kye bayita Celebrity City esangibwa e Bowa kisangibwa mu ssaza ly'e Bulemeezi. Si kyekyo Bowa kisangibwa mu ssaza ly'e Bulemeezi ndowooza owulira sengule nangule bw'atandika okuzitowa. Kakati songa oyongera okunyikiza wali ku kyagundi ate ne ku kyamasimu tugende mu maaso. Yo Century Property era egenze maaso n'egamba ezimu ku nsonga lwaki twaleese poloti n'emitwalo 5 ey'okumalako omwaka oba giyite end of year promotion. Waliwo abantu abanyigiriziddwa emabegako wano ku mwaka guggwako wano okumuli abantu b'omu Kiteezi mulimu abantu ba Nema. Century ekugamba kobenga bakutaddeko X togezaako okujemera etteeka lya gavumenti duka misinde oba obadde mu Kiteezi oba oli wa Nema oba bakutaddeko X sooka onoonye woowummuliza abaana. Eno poti y'emitwalo 5 eringa Panado okyanoonya ebirungi n'amataka amanene ojja gafuna naye noonya woowummuliza abaana. Bw'onaamala okuwummuza abaana mukano akapooti ak'emitwalo 5 olwo olyoka okolerera ebinene. Kyangu ofune poti n'emitwalo 5 oba ey'emitwalo 8 ku Hoima Road oba ey'emitwalo 9 ku Masaka Road obulamu bugenda kugondera lwa nsonga nammwe abanene abeewulira ng'osobola. Tulina ebbendo mu East Kampala tulina ebbendo lya wano Mayangayanga. Mu Mayangayanga tulinamu ne estate ekyali empya Kawuku City Phase 2 eyo yeetuuza abantu 444 etandikira ku miliyoni 1.5 miliyoni 2 miliyoni 3 jangu kugamba tulinamu aweza abo abeesobola miliyoni 4 miliyoni 5 miliyoni 7. Jukira Century erina ettaka ery'endagaano n'ery'ebyapa ojja kuddeyo otulo gavumenti balanze poti ya mitwalo 5 gokka Century byerina byokka. Waliwo n'abantu gamba nti Century ereeta omugotteko eyogera poti zino ez'emitwalo 5 n'ekuŋŋaanya bannayuganda bamufuna mpola ne bakuŋŋaanya mu kafo kamu kati okuddamu kwa enkuli gy'oli. Century naawe ayagala ploti ng'ogamba nze nnina njagala ploti 4 njagala 5 njagala 7 nga ziri mu kifo kimu bw'oba weesobola jangu Century egenda zikuwa. Mu Century jangu nga bw'oli osobola okuba nga ate okyusa obulamu. Ennamba z'essimu zino wammanga 0708 95 62 1 ne 0700 65 92 83. Mpozi gwe alina okwemulugunya kwonna oba alina byoyagala okuyisaawo amangu nga gwogamba byoyagala by'amangu. Eno nze ngikwata mu ngalo ebeera 0752 37 91 12 0752 37 91 12. Century Property ekuddamu nti okulambula ettaka lino kwa bwereere tebakujjako yadde olwa 5
kale bwatutyo tukyali weteeketeke ajja kubanga akubulira okulambula wiiki eno okulambula weteekateeka otya nti kati nze ayagala okulambula nkola ntya era essimu ezo zetukuwadde ozikubako baba basobola okunnyonnyola ne ku ebyo tuzeeyo ew'omwana muwala Nabuligi Sharon bulungi bwanswa wangi tukaze tuwaliwo kuzikira wano okutambula serebu kwe kutambula kutya okutambula serebu kwe kutambula kutya okutambula serebu kwe kutambula ng'oyanguwa waliwo alonda tewali alonda omuntu gwe tugamba atambula serebu kwe kutambula nga addiŋŋana olugendo kambawo ekyokulabirako katugeze singa ovudde waka ne bakusanga ng'osoose n'ogenda ku dduuka n'okomawo n'odda waka ate n'oddayo ku dduuka n'okomawo ate n'oddayo kwe kutambula ng'oddiŋŋana ki kyebava baga nti otambula serebu ng'eyakwana ogw'okumpi kubanga omuntu oba yakwana omuntu ng'omwagalwa waali kumpi olugendo olwo olunaku ayinza otutambula emirundi nga 6 bw'agendayokko bwadda omukitegedde kale nolyoka tujja Tungulu wangi ssebo gwogenda tubuulira Tungulu ssebo okutema akakule okutema akakule kati tulina kye tuyita akakule ate n'akalali akakule n'akalali byonna tubitema butemi naye enjawulo eri luddawa akalali kwe kugeya omuntu nga omutunuuliza amaaso go okutema akakule kwe kugeya omuntu nga wemukuba n'obuluulu ate obifuutiise obadde oyinza okufunawo kabonero naye ate obifuutiise kati bwenkozesa ekyo omwangu n'omuntu abayanguwa okulonda nedda ssebo akakule n'akalali akalali kwe kugeya omuntu nga omutunuulira ate akakule kwe kugeya omuntu ng'ate wemukuba akaluulu weereza omuzindaalo omulonda tamulonze okutema akakule kika kyakuseka naye ng'osekera waggulu nnyo n'okusavuwaza nga bw'oteekamu naye tekutera kubeeramu nti kugeya akalali kwe kubeera ziba nseko ze zimu naye ng'ate zo zirimu okunyooma oba oluusi n'okugeya nga gwe bw'ogambye ng'ekigenderera omuntu mulinganga abanyooma omuntu oba abamugeya ne tujja ewa mbatudde Caroline Lumbugu mbatudde Caroline wangi ssebo Lumbugu ssebo otyo mbatudde wangi ssebo ojja tubuulira ssebo abakyala ab'edda abagole ssebo baakolanga kye bayita okuloola ssebo okuloola ssebo naye okuloola bangi tebakyakulaba ennaku zino ssebo okuloola kwe kukola kutya okuloola kwe kutunula ng'otunulanga ku nnyindo amaaso ogazza ebbali ng'olinganga atunuulidde ennyindo obubonero busatu mbweyanziza nnyo gwe wali ogezezaako okuloola nedda ssebo naye ng'oliroola gye bujjeeyo ssebo kale nembakuwa omutujju tugende naye omutujju okuloola lwaki kukendedde nnyo ensangi zino wai ndowooza n'omulembe bwe gutyo bwe gufaanana abantu amaaso bagakutte kubanga okuloola luli ng'era abantu bagendanga ku mbaga nga beesunga kulaba ku mugole ng'akola ki ng'aloola ate era n'okuloola okwo ndowooza
kwabangamu era engeri gye kutendekebwamu eyo mu kuvuma kojja oyo asinga obimanya naye oba nekyokubeera nti ennaku zino abantu bagenda okufumbiriganwa nga bamaze edda okukaddiwa nga bali bombi kati okuloola tikukyalina ekyo nakyo kikulu bemanya dda kitegeeza kojjamu ali mu kuloola mu kusooka kwabangamu n'omuntu okubeera nga mulimuko ku nsonyi n'okuba nga atiddemu omuntu gwe bamusimbye amulinaawo atya n'omutunuulira omusajja kyamusanyusanga okubeera nga ono gwalina amutiddemu kituufu kubanga era bwe yabanga takoze bw'atyo abantu baddangayo nga bava ku mbaga nga bagana naye anaamusobola anaamusobola otyo kale tugende ewaani bulungi bwanswa wampa ssebo abaana bwe baba baalula abaana babaalulira mu kintu ki ssebo babaalulira mu kibbo obubonero busatu bweyanziza nnyo ssebo tugende wano ababakuba enduulu baavudde wabe bawammwe bawagizi ba muntu kale katugende wano nyabo ntongo wampa ssebo ani akulembera omukolo gw'okwalula abaana Saalongo siguziza gwa balongo siguziza gwa abaana aba bulijjo Sewaswa ono ayagala ebyabalongo ono kwata omuzindalo bakulonde oli omwana omuto akulonde jjajja omusajja azaala taata nedda zaayo wali ntongo olonda nedda ssebo kati abeera jjajja omukazi ku ludda lwa taata oba ssenga mu kwalula abaana kakati ekibuuzo ekikyo kiikino iye ssebo singa akalira kubanga obuliro bwe babuteeka mu kibbo naye singa akalira kadda wansi mu kwalula abaana kitegeeza ki era omukazi eyazaala omwana oyo akolebwa ki ogenda kunziramu ebintu bibiri akalira bwe kadda wansi kitegeeza ki era bwe mala okukimbuulira omubuulire omukazi azaala omwana oyo akolebwa ki akalira bwe kadda wansi omwana oyo ayinza okuba nga tava mu olwo olujja omukazi akangavulwa mu bajjajja atya bayinza omugoba mu maka obubonero busatu mbweyanziza nnyo ssebo kamba fumbire wano jjejje omaliriza kale kati tumalirize wano tulina Century Properties nkakuwerezaako akatundu kano Engineer Ronald Mugomba Lwasa ne Chief Esbet Nandawula ne tukakuwerezaako Bulemeezi Senior Secondary School Mwami Semalulu nkakasa nti ogoberera bulungi nnyo era be bakutuusaako ekimu ekitundu kyebyambalo wano kikutusibwako Bulemeezi Senior Secondary School ne tukulamusaako ate ne King's Choice Primary School Evumba King's Choice Primary School Evumba Educate the Nation essomero ly'abaana ly'aba primary ate ne tukakuwerezaako ne St John the Baptist Gaba Primary Teachers College gye tugenda okutendekera abasomesa ab'omulembe guno webale nnyo okwambaza abakontanyi Seeds abaana abato obalina mu 5 era naffe tubakutuusaako nga bwebawulira kakati tuli wa Nabuligi Sharon Nabuligi Sharon tumalirize bwe tuti mu bigambo byo bino ebigambo byagandawazibwa bya luzungu naye okyogera buli muntu n'akitegeera kati twagala tulabire ddala oba abantu babizaayo mu nnono zaabyo abantu ne bwe tubitegeera muli bayizi ng'okozesa ebigambo by'Oluganda tunnyonnyole gwe kyotegeera bwe boogera ku kye bayita inflation
tayanukudde netuweereza omuzindaalo omuntu amulonde watungulu simulonda sebo wetungulu mpaawo kulonda bano obetegereza mu kusooka nadde ndowooza kisuule nti ate ono ye tungulu naye munnange ate tungulu ate yooli tungulu yewuma kati tugendere awo kakati londa awo inflation sikimanyi sebo temukiwuliranga nako temusoma ano si ba secondary temuli baana ba secondary yes sebo aya tugenze zayo omuzindaalo wali gwe tubuulire yes sebo kigambo ki mu Luganda ekituufu kyetwandibadde tukozesa okutegeeza corruption obuli bw'enguzi ngambye kigambo sigambye bigambo ki okulya enguzi ebyo bimeka ngambye kigambo ki kyetwandibadde tukozesa okutegeeza corruption bwe ngamba kigambo ki mantegeeza kigambo kimu enguzi yes sebo kale netujja ewa mbatudde Caroline wangi sebo tuweeyo eddembe ly'obuntu lyonna ly'omanyi ng'omuntu azaalibwa nalyo tirimuweebwa buweebwa eryokulya emmere eddembe ly'okulya emmere eddembe ly'okweyagalira mu nsi ye eddembe ly'okweyagalira mu nsi yo obubonero busatu mbweyansa nnyo sebo weewaawo ne wava woota ne tulyoka tuusaako You want to build nice centers don't worry. You want to roof, kuweka plaster, nekalanji yukasige kuna yaka sente. Zimba mpola step by step with Housing Finance Bank. Zimba mpola step by step with Housing Finance Bank. Yes, Zimba Mpola. You can now build your dream home step by step with our incremental housing loan. Get from 200,000 shillings to 50 million for phased home construction or home improvement needs like water, power installations, painting, and more at an interest rate as low as 18.17%. Processed in just 3 days and repayable in up to 3 years. Call us on 0200 803 000 or visit our branch near you for details. Housing Finance Bank. We make it easy. Housing Finance Bank is regulated by the Bank of Uganda. Customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda. Wava water. Olina ennyonta gwe buli muntu alina ennyonta kkiriza tukuzigire wava water. Amazzi gano ga nsulo ate nga mayonjo abaganyweddeko bagatenda kubanga galimu eddekende. Balina ne sparkling water ate nga ye musufu ku lulwe naye. Gasangibwa mu supermarkets, restaurant ate n'amaduuka. Esimu gy'osobola okubira abawava water ng'oyagala gakutuusaako mu bungi oba olina omukolo oba olina ki okuba ku 07556 19 06569 07556 oba 0783 0991 0783 0991 wava water kwe kusalawo kwange. Kakati ne tukutusaako abato nabo nga banyumya. Abato nabo bamanyi okunyumisa nga boogera era wuuno omunyumya olunaku olwaleero omuto munyumirwe era olondeke ani akusingidde nga kutuusibwako kamukamu abakukolera amasweta g'essomero yunifoomu z'amakampuni ez'abakozi n'ebirala bingi. Kamukamu bano be bakutuusaako bino wammanga by'amasomero naye nga kirizagaana obyetaaga mu bulamu obwa bulijjo
olina omukolo olina kijaguzo mutera okwagala okubisa t-shirts mu bungi oba masweto oba biki byonna kamukamu ebizingako era ebikutuusaako. Kamukamu manufacturers and distributors bakola sweta z'amasomero, engoye z'ebitongole, corporate sweaters, corporate uniforms, bagamba corporate wear, bagamba nti bakola uniforms z'amasomero, engoye z'ebyemizannyo, abakozi abakola mu makampuni n'ebitongole ebyenjawulo, ebitongole ebikola ku byokwerinda, aproni, t-shirt, ate batendeka n'okutendeka ne babaako n'ebintu bye bateekako obulambe, labeling, bakola screen printing, graphic designs, photocopying plastic identity cards, embroidery services. Kati bagamba bano bakamukamu manufacturers and distributors tosobola bafuna kusimu noti musamu noti emu 925 mukaaga noti 9 oba noti musamu 8 353 mukaaga 75 bakamukamu manufacturers and distributors bagamba nti osobola okubafuna ne bakolera buli kyeweetaaga. Wow. Kale abato nammwe mu batukusibwako silver seeds abato kati nabo batulaga nti bamanyi okunyumya era ono yasoose yene emboozi yange naye bannange bannayuganda abawuliriza n'abali ebweru w'eggwanga mukimanyi ku nsi kuno abantu tebalowooza ku kyalo kyaffe tulina omukyala lumu yatusanga ku miyembe gye n'atukubirako kibooko ng'atugaana okulya emiyembe gye naye bwe bwatuuka n'ajja waka ng'atwegalirira tumuwe kasumuluzo kaffe ak'emmanju nga kake kabuuze maama n'akamuwa naye nawulira obusungu nali njagala naye akaabe kimulume nga bwe yatukubidde ku miyembe gye eyo y'emboozi yange. Ndibadde amumma akasumuluzo otyo nze Nakitende Bettina emboozi yange yine ya leero nazzi kuno omwami n'omukyala bafunamu obutabanguko mu maka ng'obutakkaanya omwami n'asibirako omukyala ebibye n'amugoba omukyala n'ayima muli n'amugamba oli nkima ewaffe ko omwami yee bulijjo ndi nkima ewammwe bulijjo sikimanyi omukyala n'ateekako kakokola tondeka nnyuma n'omwami n'amugoba ayisaasijja kabaka wangaale. Kale nelyoka tujja muto okyasinze okunyumya olwaleero. Emboozi yange ey'olwaleero egamba nti nno nali nkyali muto nga nnuuna ekigalo ekigalo kimpoomera maama n'ambuuza yeggwe ekigalo kikuwoomera ngaki nemugamba nga sweet Pepsi. Lunaku lumu ne wajja omusajja n'asanga nga nnuuna ekigalo ng'alina akambe n'angamba muno mwenziramu okusanga ng'onnuuna ekigalo ngenda kisalako kyokka kati ne nakula n'enkyununako ekigalo tekimpoomera kyokka baali bagenda kunsalako ekigalo kyange nsigaze ekitundu. Ekigambo bwe yakola tikikyamuwoomera naye nga wali ogezezaako okukiddamu yamusuuza ekigalo kye yasonga kyali kikyamuwoomera. Webale nnyo webalire ddala Central Properties kanga mukatononyaawo tuleka tubeere koja ekigudde Wilson tukyalinawo tukyagenda abato Kampala School Paramedical Central Property tukugamba munnayuganda aliyo omuwuliza wa Lubogola emyezi gisigaddeyo 3 wano tuli mu kugobagana na mwaka tokkiriza kusigalira amabega ensonga lwaki tugamba nti engule 2021 ogenda giwuliriza nga bw'owangula ngobagana n'omwaka tosikatira wabadde alinamu okulowooza nti omwaka gukulese aba Central tugamba mpaka nga omwaka tugambye ntugunse ennaku z'omwezi 31 tetusigalira mabega wamma gwe awadde nabakikwasa omukisa guzze kuŋŋaanya ssente z'olina ojje nazo mu Central kubanga nekibanja mpola akkirizibwa zonna ssente z'olina tozirekaayo jangu mu Central zigenda kukwatibwa. Nagambye East Kampala omuli ebbendobendo ly'amayangayanga sako n'ebbendobendo lya Kasawo lino lya Kasawo mwe muli ploti yaffe y'emitwalo 5 mu Uganda yonna. Central Property yokka yina ploti y'emitwalo 5 ate nga ne mu Wakiso Central Property yeyokka erinamu poloti ey'emitwalo 9
mu Wakiso district tugambye tulina estate ezenjawulo naye eri ku end of year promotion esangibwa wakalwa kaita lukumbi okyamira ewa Mika mu Masaka road wane kyabadaza tulinawo ne poloti eziri ku kubo kukola nsi kwennyini nyini ova kukola nsi oyingira makago mwabagala business ngoyagala kukola business oyagala kuzimba maduka oyagala kuzimba masomero oyagala kuzimba zadiweya central property ettaka tulirina ate mu bungi ku nguudo zonna ezifuluma nezingira Kampala tewerabira gwe muna Uganda yonna muna Uganda gyoli ettaka olyetaaga central property ye company yokka erina ettaka etaliiko nkayana nkudiramu eitaliko nkayana kubanga ojuzi tubulina nammwe abagala okumanya nti subi estate zino je zatandikira ploti ez'emitwalo 5 je zaava oliwaddemu okujja mu century n'ogamba musooke mundageko kuziri ezasooka bazimbawa kubanga abantu abasooka abasinga balowoozanga ploti zino ez'emitwalo 5 teziriiyo ne bw'ojja mu century buuza ku bantu abasooka estate ezasooka ez'emitwalo 5 tuzikulage tukutwaleyo gwe kennyini obeebuulize bakunnyonnyole bo bennyini abazimba edda nga tetukusuddewo obusuuzi ogenda obabuuze wama yali ya mitwalo 5 bajja kuwa ansa osobola okuba nawe ng'ofuna amaanyi agefune ku poti y'emitwalo 5 wewaawo kale ne tulyoka tukugamba nti akatundu kabato wokubiri akadde ke kano akabato okutoba n'olulimi mubasegulire beesogga eddwaniro ly'obwongo bakutuusibwa ku Kampala School of Paramedicals abasangibwa e Kayunga okuwandiisa okugenda mu maaso eri abayizi abaagala okusoma diploma ne certificate bakubire ku nooti 7 nooti 4 43 12 97 Kampala School of Paramedicals nga basangibwa Kayunga betubanjulira tetendekero lino lyabasawo erikulembeddemu amalala ye Kampala School of Paramedicals nga lisangibwa Kayunga balina ekifo ekigazi ekisobozesa abayizi okusoma obulungi library wifi ya internet ate ne e-library balina abasomesa abakugu mu masomo ga sciences tumwerabira sciences zatunzi nnyo ensangi zino essomero lino liwandiise n'ekitongole ekigezesa abasawo Uganda Allied Health Examination Board mukosezi zeogenda omwana wozi agenda okusoma ajja kufuna diploma in pharmacy, certificate in pharmacy, certificate in medical laboratory okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso eri abayizi abaagala okusoma diploma ne certificate okumanya ebisingawo ku Kampala School of Paramedicals e Kayunga obakubira simu 0704 43 1297 0704 43 oba 0756 26 3309 0756 26 3309 ye Kampala School of Paramedicals Kayunga. Tugende Yes tugenda wani Nandego Alice Bugonvu bwa Rujege lunono lugero wuliriza bwe lugenda kyembuuza kyoddamu abikka ebibiri tabojja omuntu bw'aba abojja ki kwata omuzindala amuddako otubuulire nze nakitende beti nangezaako aba abojja nswa akabonero kalamba omuzindalo gusigadde wuwo na luno lugero okulagulwa kuzaala obulogo okulagula kyeki okusami kwata omuzindalo tulabe eri okulagula kyekikola ky'okugenda omusawo Muganda n'akubuulira ebizibu byo byonna akabonero kalamba keyanza nnyo ssebo omuzindalo era gusigadde wuwo ssebo wuliriza addiŋŋana amawolu yagajjako omukkuto ssebo amawolu kyeki yemmere yonna enfumbe eba esuzeewo
Obubonero busatu. Bweyanza nnyo Bafundikira. Kana kalungi nyako batukagerageranya ne mwana nawe kalenza kabadde wano jjo. Otugambyeko wali nti okulagulwa ye muntu ogende omusawo amubulire bimufaako. Kati eka mama ne taata ani asinga okugende wamu. Ngokonye kale nelyoka tujja zayo muzindalo wano bato tuberenga tubamaliriza owuliriza KCB Bank Uganda Revenue Authority ekisonyiwo ekyomusolo tukugambe nti kikomange ennaku z'omwezi 3 mu December katweyingidde omwezi ogw'ekumi oyina ogw'ekumi guno ogw'ekumi n'ogumu n'ogw'ekumi n'ebiri munywanyi twagala owewukeko mu ntambuzayo ey'emirimu omuto Wanjisebo. Ku district zino zonna ze ngenda okwogera. Yesebo. Ogenda kutubuulirako district emu. Yesebo. Uganda gyegenda okusimamu amafuta. Ziwulire n'obwegendereza. Yesebo. District si tulinako zino wammanga. Yesebo. Waliwo district ye Kampala. Yesebo. Waliwo district ye Mbalala. Yesebo. Waliwo district ye Soroti. Yes. Waliwo district ye Hoima. Wa Uganda gyegenda osima amafuta. Soroti. Ne Kigaana. Waliwo Amulonda. Mugezeeko wamma. Mugezeeko bano abamakati bali wano bazannya buzanyi. Hoima akabonero kalamba. Kayanza nnyo ssebo. Oli mutuufu ne tujja wano omutujju buto bunola abo bwebunya kanne wako ate obakanuko kabikwatiddewa okiwulidde evvubuka liri lye twasomako nga ffe tutandika okazi Oluganda libasajja mivule bwe bamala oddiza mu ssomero litandika emisomo ku myaka emingi gyatandika nga litandikidde mu primary buto bunne waalyo ne buliyita lulira mu nnyana kakati mivule ekyasinga nga omwewuunyisa kwe kubeera nga bali mu kibiina n'obwana obuto obumusinga nnyo obuto ku gundi kati mivule ne bagenda babuuza akabuuzo ng'alaba kazibu nnyo naye yagendanga okulaba akaana akato akatalina bwe kenkana nga kakizzeemu kati mivule n'akatunuulira nga yeewuunya bonaye obwana buno bo buba bwakulirawa otyo tuliwo omuto. Yesebo. Gwe tubuulire ku zino districts zonna eza Uganda. Yesebo. District ki evaamu? Yesebo. Abaddusi b'emisinde abasinga okudduka emisinde mu Uganda. Yesebo. District zino kuliko? Yesebo. Eya Kotido, kuliko eye Katakwi, kuliko eya Kapichora, kuliko eye Kalangala. District kyesinga okuvaamu abaddusi b'emisinde. Sebe eye Kalangala. Eye Kalangala. Omulonda? Gezaako ogamba ekiba kive. Eye Kotido nedda. Gwogezaako naawe? Nange. Kale wamma kwata ekikyo kakati tufune mujja kubabuuza nga muddayo kakati gwe kino kikyo. Ku district zino zonna district ki erimu abantu betugamba abasala embalu? District zino kuliko ey'Embale, kuliko ey'Emasindi, kuliko ey'Emasaka, kuliko n'ey'Emoroto. Ey'Embale obubonero busatu. Bweyanza nnyo ssebo. Kale tubikubuuza abakulu ne tubatwala mu kutubikubuuza kale tukunyumiza ne tubikubuuza oliniza bulungi tukunyumiza ne tubikubuuza. Tugenze mumaze okufuna peni baba we peni muwandiike. Ani atalina? Omuyizi omulambo gejja otya kuni nga tolina peni?
tugende mumaliriza mwena muwandiisa amanya abato mulinde muwandikeeko amanya useeko amanya ga tugende okay ngenda kubanyumiza emboozi nyimpi yino ekwata ku bantu be bayita ba Korowai. Korowai bantu oluusi abayitibwa bakolufo. Bakorowai oluusi bayitibwa bakolufo. Abantu bano babeera eyo mu bukiiko obwa ddyo obw'obugwanjuba bw'ekitundu ekiyitibwa Papua mu provinsi mwemu ku provinsi ez'eggwanga erya Indonesia. Naye abantu bano babeera eyo mu bitundu eby'ensozi ebiwanvu. Kigambibwa nti abantu bano be bamu ku mawanga amatono agakyasigadde mu nsi agali abantu. Era abantu bano Bakorowai kigambibwa nti okulya abantu kwayatikirira nnyo mu kyasa eky'e19 ng'abantu balya abantu. Amawulire agafunika ku bantu bano gagamba nti okutuusa mu myaka gya 1970 eyo abanoonyereza babadde nga banoonyereza ku bantu abamu n'okuzuula abantu bano babeera ludda wa abantu bano abantu bwe bafa babateekawa. Kigambibwa nti Bakorowai bano si bangi nnyo, bali wakati w'4,000 ne4,500. Kati eyo gye babeera basula waggulu mu miti banoonya emiti egy'amatabi mwe bazimba ebiyumba byabwe ne bifaanana ng'eby'ebinyonyi. Balina olulimi lwabwe lwe boogera lwe bayita Korowai. Era bagamba nti singa omuntu obadde weebase mu miti egyo waggulu n'omala ovaayo n'ogwa kwe tebakuzza kusula mu muti waggulu, bakusala ne bakulya. Kati abo bantu abayitibwa Bakorowai. Bakorowai ekibuuzo kigamba basangibwa mu nsi ki? Otyo n'abato nga babategekera akaabwe abakulu bawaddeyo Ntongo gambye basangibwa Colombia, batudde Ethiopia, Nabuligi Colombia. Kubonna tekuli afunye kabonero. Abantu abo basangibwa mu ggwanga eriyitibwa Indonesia. Ibanamwe tugende mu bato abato muwandiise amanya gammwe basooke babaleete nekyo kyokuba kale oba eggwanga liganye eggwanga eryo Kisuule omutujuli abanyumiriza abagambibwa nti be batono abasigaddeyo abakyali abantu tugambye babayita baki Kulusanja tugambe babayita batya Bakolisai. Tubayise tutya Basiwai. kwata gwo muzinda bano bayizi bali mu secondary Bakolisaya. tusobola obaddamu tugenda bugenzi tugende mu bato it is 6-1 abato weriwa omuto oteredde wuliriza bulungi bye tunyumya tubinyumya ne tubikubuuza. Kale abato muwulirize, waliwo ekitongole ekiwooza ekisolooza omusolo. Ekitongole ekyo kiyitibwa Uganda Revenue Authority. Bwe baba bakifunza amannya ago Uganda Revenue Authority bakifunza mu nnukuta 3 ne ziyitibwa URA. Uganda Revenue Authority. Kakati ekitongole ekyo omulimu gwe kikola guba gwa kukuŋŋaanya nsimbi okuzijja ku misolo egy'ebyamaguzi ebitali bimu abantu bye batunda ebweru w'eggwanga oba ebimu bye baleeta wano mu ggwanga.
kakati ensimbi ezo nekizikwasa gavumenti eryoka ejjamu emirimu eneryoka ekola ebintu ebitali bimu eri abantu gamba nga okubazimbira amalwaliro nezimba amasomero nekola enguudo nereeta amasannyalaze netuusa amazzi. Ekitongole kiriko zitugambye bakifunza mu nnukuta 3 zitya kati zoba owandi bano bwe bati batambudde era bwatyo Ow'Enkima Ntongo Penina Tungulu Nampunge Luweero kubonera 7.5 akunganyiza kubonero 27 obusatu bujjanca n'olw'ensonga emunyiikire okulonda. Endukusa ye Nakitende Betina bonero 11.25 mugatte obonero 38. Ne tugenda ku Ow'Emmamba Nabuligi Sharon bulungi bwa nswa bamunaanika naye obonero 34 kubonero ku 7.5. Songa endukusa ye nga yambwa Najjengo Alice obonero 10.25 omugatte obonero 44. Tewannabaawo awanduka empunguka zikyaliyo. Ne tugenda kuwe Mbatudde Caroline Ndyakize oba Lumbugu Gaga Kikyusa Lukooto obubonero afunye 52 ku bubonero ku 7.5. Songa endukusa eno ey'endiga Maka Mpungu aliwo w'endiga weyanzi bakwadde omutwalo gwo muwo muzindalo ogwo kubanga oli neyeddira ndiga. Maka Mpungu akwadde omutwalo gwo Nanzannyo neyanzege wojja Mukama akuddize. Abeera Landa naye yazze wano mu Uganda agambye ngukuwa enkyoli y'emupaani. Kakati endukusa eyo Nakatudde efunye obubonero 16 ku bubonero 25 omugatte ne bafuna obubonero 68. Bwe bityo bitambudde mutulinde enkya.